Love ngawe nagisubide mukwano jimpadde ruba rugoye kuwayo jiregude sha badenga nesunga lolindisa kufenenga bwetuzanyisa ensigo nga nesunga endi kusokolera emiwulanga bwetwekuba ensigo sha Yefene nga bwetuzanyisa ensigo Yefene nga bwetwekuba ensigo sho onyumisa emikolo Accompany me to nice couple We go rise them a jealousy but we not care Twatoba nyote tutabisago Saundi yongeza baby nkunyige mu kiwato Oliba biratera gwe nakato Show Zene wonsereza mbisoto Ninga bakoze akantu nga kali viral ku kitimba we nabasanga salaga reaction nga bali babirira kespa ne record era bwe bali banziruka ke Masaka ne tukutuku yange no muzindalo kakati amazima matufu we nabasanga nga akakantu bakakoze test nga asigenda ate kujja obujja tukutuku la kespa yalwa la kespa ku budde buna atekedde ku record era ya musula naye kuba we nadde Masaka nali manyi era ngenda kukireka obamba sange nga bakikubye babiri oba bagenda kunninda nga ngenzo okumaliriza ebizibu ebyanzize Masaka ate ekyanzijeko waya kulaba nga omusajja ate ekintu n'ennyimba ze twali tumaze okulikodinga abantu basatu nga yagenze nayiwa amaloboozi gaffe nyimba chezo ze mwali mulikodinza abantu abasatu otuwa ku title twali tulikodinza oluyimba lwe bayita baka abasajja banyuma nga tulikodinza oluyimba olw'emmogolo kuba nali n'emmogolo maze giwandiika kakati lwali lwa mwali mukozi recording akeze nyimba bbiri wadde Ricky Magic record era naddayo ebebe nabiyiwa nateekamu amaloboozi naye nga n'ekirungi proof eri waliwo obu clips bwe twakwata nga tuli mu studio obulaga nti twali basatu era edde yajja muyimbi nansanga neera kesipa kakati mu kukwatagana okwo enkwatagana eyo yalwawo kwe kufomingawo ekintu ekyo tuteekawo lake Stay Music LBK kati mu kuteekawo ekibiina ekyo kati munnaffe ate n'atulaga nti takyatwetaaga ku budde buno ng'ate ebintu byatambuliramu bongo bwaffe tubitaddewo nga tuli abantu basatu kati ku budde buno ate ye alimu ekyo ekintu ekyazimbibwa abantu abasatu ate yagadde akyefuge akibeeremu omuntu ogu omuntu omu kati bana abalala tayagala kumanya sitizoloyo era kespa tayagala kusinzira gye nvudde ne record era oba wali agadde nkuyitireyo okutandikira eri emabega n'otayitayo nnyo tutunulye music olwo n'okuba nti mukola ekibiina record era engeri gyayimba ki ekikujjayo ekinzijayo okujja okulaba record era olw'ensonga atambulira mu bwongo bwange nera kespa kale n'obubwe kuba naye yaliko kati ekintu ekyo akikutte akyefuga obwomu fa tuleke ebbali kati ku budde buno naffe tulina okwerwanako omanyi bagamba Katonda mbeera nga nembiro kwotadde lubaala embeera nga nembiro kwotadde Katonda ayamba yeyambi njaga tutunulire wano tebabiyita butaagaliza na fitina kuba butaagaliza futwa bulyake na bulabbayi gwe okuva gy'oli okuba nti yakajja tannabugumya nampooge oba tannabuguma na ku ssiini tannamalako wadde wiiki abugumya kiki ekyo kyataafumba lwaki abuguma byatafumbye asooka ayita ennyini kyo kati wookyala ewantu amazima amatuufu otuuka ogamba ngenze ku bugumya nva z'otaateeseteese nakuteekateeka record era talina kye yafumba ayinako sijjaga nti talina kye yafumba ayinako naye ate waaba nga mwateekateeka nti tugenda kufumba mmere nendeeta emmere lakesipa n'agenda n'aleeta enva record era najja n'aleeta enku ate emmere wejja ono yaleese enku n'agyetikka n'adduka nayo kitegeeza bano abaata babazeemu magezi abatajjukidde nti nabo balina kye baakola ku maturity kiri nagambye ekyo bwe kiba nga kiri bwe kityo sigenda kululunkana nakiwogu nkota yange luno lwo sampling olupya ani yalukola lwe sampling olupya omukulu bamuyita Pirate
Statement Records ye yalukoze lukyali lupya era lukoze naggulo gwe yawandiise nze yaluwandiise tulukwasaganya n'omukulu gwe bayita Pirate omwo nakifumba bulungi ekintu nekijja tirango kitange yesemwanje yekwebera baganda kayimba bamutanda okawulira kabaka wange omwana wa Mutesa omuyanga mwennyanja guteke katonda akuma kabaka wange okusinze kabaka waffe omwana wa Mutesa mu mutima njagala kusabira gabiragabanya buli omu afune obwenkanya munda ekyo kyesabo wange leka ebyakabaka bibe muwenda mutebireka ebirooto bye bibe ebika bikuzibwe zikasubi zizimbibwe ennono zimanyikwe asitiza omubanda wa Mukama nange bite byange omulungi wa program ekigunda yes akanyomero kankola video mwetuletera abatuto mufu ensonga zezi traininga kosane ku YouTube channel yaffe yenkola ya video yenyini eyo yes genda ko kadako subscribing akona mukade tukivuge tuchongere nenga kujukira tutamulanywe Sheikh America koza wa Sheikh America koma omusajja oyo musomi wedro musera kino kyekisiibo Sheikh America kakoma mutukirire nnyo naddala mbitu byokuba nti akusomereddwa oli Bulaaya oli Bunaayiro bwavukulu mayagala mirimo nonya bisirani babikusindikira so tasosula mawanga madini nonya ku Sheikh America koma omusajja asangibwa enaluvule yes naluvule wakiso munonye ko Sheikh America koma ajja kubanga kyekyokudamu eri ebizibu byonna so mumbere eno exclusively mabega ku YouTube channel yaffe ane ku show yaffe yekigunda tugobera wali ku Star TV ne ku mukutu gino gye tubeerako ebibiri then ne ku kina katonze munana Metro FM tugobera ku Sunday twasembye okwogera nga tulina omukulu amanyikiddwa nga yes Record Era Butida nga Record Era Butida ono aze mu industry ya breaking through the internet nabanga industry kati agistomize over amanyi manji amanyi gazze so olunaku lwa leero ate still wavuddeyo muganda wange tata obulamu bugamba ki obulamu bulungi taata embeera egamba ki embeera bwetyo ekyali yakutetenkanya embeera yakutetenkanya buuza kuba kiriko n'abagyekumideko bannaye mbalamusiza mwenna abajjirike abatulaba mwenna mbalamusiza abali ku munyenye gwanga Star TV abali ku munyenye gwanga Star TV mwenna mbalamusizaako abooluganda mwenna abaliyo bakitange bajjajjange basengange mwenna nga we muliko n'abatuuliza mwenna mbalamusiza bannaye ayegwani amanya agange nze Saalongo Lubowa sitenda Mike ag'obuyimbi nga nkozesa Stizo Royal Lubabu Stizo Royal Lubabu owaye butabu ki tabu eriwo esebo yakuba twatandika ekintu abantu basatu aliwa na aliwa Stizo Royal Lubabu Record Era Butida ne Kespa Kamasu naye kakati tubadde tukivuze okubaako gye kituuka ate muganda waffe wayingidde ate akajje n'akaggalawo nga ffe tetunnakolaki tunayingira kati ali mu bukokola tayagala nakumanya nti Stizo Royal Lubabu gyali nera Kespa Butida nti naye gyali mwakitandika nga genda kuba group obanga mulina kuyimba mu buyimbi waba wayita wano nasikebane ku mukono amazima amatuufu kino ekintu nali mu kusookera ddala nakitandika nga nze kuba tetwatandika nti tuguddewo kibiina kyakuyimba Record Era yajjanga kyali wange teyajja gyendi nti azze tuyimbe yajjanga kyali wange edde yajja muyimbi nansanga nera Kespa kakati mu kukwatagana okwo enkwatagana eyo yalwawo kwe kufomingawo ekintu ekyo tuteekawo Lake State Music LBK kati mu kuteekawo ekibiina ekyo kati munnaffe ate n'atulaga nti takyatwetaaga ku budde buno ng'ate ebintu byatambuliramu bongo bwaffe tubitaddewo nga tuli abantu basatu kati ku budde buno ate ye alimu ekyo ekintu ekyazimbibwa abantu abasatu ate yagadde akyefuge akibeeremu omuntu ogu omuntu omu kati bano abalala tayagala kumanya Stizo Royal era Kespa tayagala kumanya ekibiina kimaze ebbanga ki kino kyoyogerako ekibiina kino amazima amatuufu tubadde tutandise kifoomingawo bino ebiseera akantu ke bateeka ku Facebook ekafuukidde viral bwe bagenderanga nga batambula naye nga muganda wange no story nnyingi mpanvu eri emabega wa bino nno byenkunyumiza okusinziira gye nvudde ne Record Era
oba wayagadde nkuyitireyo okutandikira eri emabega nowotayitayo nnyo tutunulire music olwo n'okuba nti mukola ekibiina record era engeri gyayimba ki ekikujjayo ekinzijayo okujja okulaba record era olw'ensonga atambulira mu bwongo obwange ne Lakespa kale n'obubwe kuba naye yaliko kati ekintu ekyo akikutte akyefuga obwomu faatuleke ebbali kati ku budde buno naffe tulina okwerwanako omanyi bagamba Katonda mbeera nga n'embirokotadde lubaala embeera nga n'embirokotadde Katonda ayamba yeeyambi njaga tutunuulire wano tebabiyita butaagaliza na fitina kuba butaagaliza futwa bulyake na bulabbayi gwe okuva gy'oli okuba nti yakajja tannabugumya nampooge oba tannabuguma na kusiini tannamalako wadde wiiki abugumya kiki ekyo kyataafumba lwaki abuguma byakafumbye asooka ayita enyini kyo kati wookyala ewantu amazima amatuufu otuuka ogamba ngenze ku bugumya nva z'otaateeseteese nakuteekateeka likodi era talina kyeyafumba ayinako sijjaga nti talina kyeyafumba ayinako naye ate waaba nga mwateekateeka nti tugenda kufumba mmere nendeeta emmere Lakespa n'agenda n'aleeta enva likodi era najja n'aleeta enku ate emmere wejja ono yaleese enku n'agyetikka n'adduka nayo kitegeeza bano abaata babazeemu magezi abatajjukidde nti nabo balina kye baakoze okutuusaawo eno emmere okuba nga eyidde njaga tutunulire mu kufumba ekintu kyammwe kino mwali abantu basatu mukifumbira ku musingi ki style kye ya music omusingi gwe twakizimbirako amazima amatuufu likodi era abadde aludde mu industry nange nduddemu omaze ebbanga kiggwe mazeemu emyaka amazima amatuufu giwera kumpi bulamu bwange bonna mbadde nga nzija mu likodi era agamba ajja 2.5 gojja 2 emeka nze kuva mbuto amazima amatuufu ndi mu industry yadde mbadde sirabika naye nga mwendi struggling na music kuva mbuto anyina birooto bya music kati ye wabazeemu myaka 5 ekyo kike 2.5 kitegeeza ali myaka nga 15 jijo 16 nga ali mu industry naye nga nze maze emyaka 2 nga nkwataganye ne record era kati omukulu oli kimu bibiri asuulamu kyenjenjawulo kyolina mu style yo nga yayimba alina kaki alina kawogana kugwoyimba biki oba kyenjawulo kyekyawukana ku ggwe ekyawukana ku nze amazima amatuufu abantu bagenda kiraba kuba amazima tegeekweka era bajja kukwata waaka wange bageraageranye n'owa record era bawuleko kizibu gamba omuntu nti kino kyekituufu ng'ate ayina kyalaba nti kyekituufu ekintu kye bwali muzimba munnamu ayiseeyo kamiri agamba omu waayita wasobola okudda n'anona bonna waba tanadda kunona togenda kiyiwa buyiika tozze ku kiyiwa sisobola kiyiwa muganda wange kuba sinze yakitaddewo ekyo nti nze mugambye akyacale yadde kino ekyaffe yakiresse waba yadduse n'ekiwagu n'aleka enkota sigenda atenze kululunkanira kali akawagu ke yagenze nako ngende nti atenze jeyo muno ngande alese kweye mogolo yenkota aleseke ebiwagu ebisobe 12 style emogolo yava mu kabina kamwe muri basatu jagambe emogolo etandika etala mugiya mutya style emogolo emogolo eyo kyobomanya era kigambo kitegeeza ati emogolo eyo nze okuleeta ekigambo ekyo emogolo nabijja kusinziira ku mbeera baganda bange abo gye bampisizaamu n'embeera gye nzize ngampitamu ne likodi era gye namulaba bye yali atandise okukola kwe kugamba nti kuba ye likodi era amazima amatuufu yali agala kutambulira mu personality yange okitegeera kati we nalaba ekyo nze n'embiseezinga nenga nnono nnyina kumogolako bumogozi ku kino amazima wakyendaba ono omusajja kyalulunkanira kwe kugamba nti tuteekewo emmogolo kati emmogolo eyo ng'egenda kubaamu ennyimba nga ziringa 8 kati ennyimba ezo zetwayiyanga nga abasatu nga tuziteeka omwo mu mmogolo nga tumogolako bumogozi naye ng'eyo emmogolo yajja okuva mu mutima gwange nga ŋŋamba nno nnyina kumogolako olw'ebyo nze bye nali kale ndabye ebitali bituufu ku budde obwo naye nga nsigenda kukola kintu kiri perfect naye Katonda era amaze n'akindaga ng'omusajja ku budde buno bye bino byandaga ne ŋaki Katonda w'amaanyi olaba nalowooza kiri sanga kyali ky'amaanyi olina mu nnyimba mmeka nze ennyimba ze nnyina mpeza ennyimba eziri already recorded ziwera
enyimba nga 25. Oweza enyimba 25. Tutunulire ziri mu style y'emmogolo naawe nga wolaba oli kakati oba gwe mmogolo nze mmogolo n'emmogolo eyo mwe tuzijje zava engoma yava mu luyimba lwange lwe nakolera ku studio statement era ku Salama wamukulu gwe bayita Pilot ye yakole oluyimba olwo mwe najje engoma gye natandika okuyiyizaamu ennyimba ezo ne baganda bange naye nga ffenna tuwanyisiganya ebirowoozo nga si byange nzekka si bya Lucky Spa yekka si bya Record Era yekka nga wabula byaffe ffenna olw'ensonga baabeeranga wange nga mbeera nabo kati nze we napamba n'enya amazima amatuufu n'enjiya tukutuku eyo kuba natunda na kibanja kyange nensasulako ku tukutuku eyo ne basigala nga bammanja we natetenkanya ng'omuntu ayagala abantu tubeere bulungi ng'oli ne bakyaliibo nga nze abalabirira basula nawange imagine amazima amatuufu we baateekako ennaanasi n'engoye bagenda bugenzi ne babula emyezi 2 ne bandeka mu struggle n'embeera eyo nga poliisi ennoonya ennimiro si kyagijjamu bye twali tuseetinze nti bagende bakole bansindikire sente ne bazoonoona naye nga bakoze akantu nga kali vairo ku kitimba we nabasanga Salaga reaction nga bali babiri Lucky Spa ne Record Era bwe baali banzirukako Masaka ne tukutuku yange n'omuzindaalo kakati amazima amatuufu we nabasanga nga akakantu bakakoze kesi nga nsigenda ate kujjawo bujja tukutuku Lucky Spa yaliwa Lucky Spa ku budde buno ateekeddwa Record Era yamusuula naye kuba we nadde Masaka nali manyi era ngenda kukireka oba mbasange nga bakikubye babiri oba bagenda kunninda nga ngenza okumaliriza ebizibu ebyanzize Masaka naye ate ekyanzigyeko waya kulaba ng'omusajja ate ekintu n'ennyimba ze twali tumaze okulikodinga abantu 3 nga yagenze n'ayiwa amaloboozi gaffe nyimba chezo ze mwali mulikodinza abantu 3 okutuwa ku title twali tulikodinza oluyimba lwe bayita baka abasajja banyuma nga tulikodinza oluyimba olw'emmogolo kuba nali n'emmogolo maze ogiwandiika kakati twali akalikodinga kezo ennyimba 2 wadde Ricky Magic Record Era naddayo ebyo byonna n'abiyiwa nateekamu amaloboozi ge naye nga n'ekirungi proof eri waliwo obuklips bwe twakwata nga tuli mu studio obulaga nti twali 3 era ne producer akimanyi kati ono omusajja olwalaba nti kale atandise okufuna abantu abamugamba nti Record Era kino amazima amatuufu n'alaba nga ate ffe tugenda muwanvu yolwanze nzo nti poliisi yali ennoonya ng'egenda nakujja kunkwatira muno mu kibuga nga kansooke nzizeeyo tukutuku eno era nenzizaayo sente zange ze nasasula ku tukutuku ne zifiirayo nengenda okumaliriza eyo prosesi ya kutereeza poliisi kutereeza biki bye naleka ku kyalo ngenda okulaba nga omusajja oluyimba ate yalutadde awo wenyini tetujja kwogera bigambo bingi njagala otuwe sampo y'ennyimba 2 z'ogamba mwali mukozeeko waliwo oluyimba lw'ogambye baluyise emmogolo then ne abasajja banyuma asinze okulutumula Record Era olunaku lwaleero tusooka luli watuweemu fiiru tukube engoma tukube baka abasajja banyuma bakabasajja banyuma gwe tusookayo so mumbeera eno mumbeera exclusively tunoonyeza ebyakagwawo n'ebiriwo tulina omukulu wano alaga nti embeera ya Record Era gyakayitamu tekiraga nti ye abadde mwerufu wamwenkanya ayina abalala balese ku lusooto oba ku luguudo so mumbeera eno tuli seeti tusimbule taata abantu obawe aya luno baluyise batero tutambulirako abakabasajja banyuma Record lwe yeeyagaliza ennyo lwakuba alaba lugenda tuvula ekyenjawulo n'akyeyagaliza bulungi ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma ye nze ndabye ebinyuma naye bakabasajja banyuma anti muko omusajja tatama ye takulondoola ne bwakusanga n'ejjeeni ne bwakusanga n'ennaaki ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma ye nze ndabye ebinyuma naye bakabasajja banyuma ampaana nti nze amanyi okuba ampaana nti nze alina ennene ampaana nti nze amanyi okunyola atakusabaza nviiri bawo abeerawo okumu
luweze mbiri so alibenda mu lulala baluyita yes kamogoleko katini kati mogolake wala ngenda kumogola oluyimbo lulala lwe bayita ensigo yes engoma gireke etambule mbakubira oluyimba lwe bayita ensigo obumu ku mmogola ezo omusajja bwe yeeyagaliza n'adduka n'akawagu luno nga tunogenda ku ngoma eri luno lwali kuki luli ku bwenzi luli mu kuwemula luli kuki omulama guli kuki oluyimba luno olwabaka abasajja banyuma amazima amatuufu oluyimba olwo muganda wange Lakespaye yaleeta ekirowoozo ekyo naye nga kijja oluvannyuma olw'ensonga twali tunoonya shooting music gwe tusobola okukuba agenda okusobola okwentertaininga abantu okuleeta attention kuba olw'ensonga twali tutambula tunoonya kyetukola ng'abantu we tuyimba nga batufuuwayo kasente tusobola tunoonye ku nnyimba esobola okubba attention y'abantu tuwa olwokubiri tusomere ku mogolo tuli tegeera yeekayo engoma tungasunira oluyimba lwe bayita ensigo luli mu ngoma y'emu luli mu ngoma y'emu twaziyizanga mu ngoma y'emu enyimba zonna muziyiza mu ngoma y'emu zino zaali mu ngoma y'emu aya sabule mbaga twende akosobola okuyimira wansona kyona kisoti zonna sho anananainainainaina haya sitizonoyoyoyo yes yino kanjirete au ulavu ngawe nakisubidde mukwano gimpadde eruba lugoye kuwayo giregudde bado nga nesunga lolindisa kufene nga bwetuzanyisa ensigo nga nesunga endi kusokolera emiwula nga bwe twekuba ensigo tulye ffene nga bwe tuzanyisa ensigo tulye ffene nga bwe twekuba ensigo onyumisa emikolo akampani mitukonise couple we chorus them majela siba winakeya twatoba nnyo tetutabisago sawundi yongeza bebi nkunyige mu kiwato olibabira tera gwe nakato show zene wonsereza mbisoto naye tulye ffene nga bwe tuzanyisa ensigo yagala tulye ffene show tulye ffene nga bwe twekuba ensigo kakati muganda wange kulo DJ kakati mwana wa mama nyinawo oluyimba amazima olupya olwensonga saayagadde kululunkana nze na kiwagu ng'ate bandekedde enkota yange oluyimba olwo nalukubidde omutanda wange Ssaabasajja kabaka wa Buganda teekayo oluyimba olwo naye lusobole tulusampulingemu kati nalwo luli mu ngoma y'emu oba mu ngoma y'emu olwensonga nayagadde okulaga ku maturity kiri nagambye ekyo wekiba nga kiri bwe kityo sigenda kululunkana na kiwogu nkota yange luno lwosampulinga olupya ani yalukola lwensampulinga olupya omukulu bamuyita Pirate ku Statement Records ye yalukoze lukyali lupya era yalukoze naggulo gwe yawandiise nze yaluwandiise tulukwasaganya n'omukulu gwe bayita Pirate nakifumba bulungi ekintu nekijja mu mbeera nga tunafuna project empya njagala tutunuulire project empya weba eset nga batuwe eriset okay tuwe project empya tuwuliremu project yenu kayimba ka mutanda ndikusomooza kabaka wange wonyimbira omutanda kabaka wange kulira empologoma mbulungugo mama musinze bene wange yensalawo nze nkuuke enesala etuuke enze musajja wonna olubowa salongo yennyini mama ndi musajja muzirango kitange
yesemwanje mama kayimba kamutanda okawulira kabaka wange omwana wa Mutesa Kuteke Katonda kuma kabaka wange okusinze kabaka waffe omwana wa Mutesa ogwo Kuteke Katonda kuma kabaka wange ebirubirirwa bye bimusula mu mutima ogambo yagala mazi kyosakolialowozako nawotakalye ene sala gyenina sitizo kale luddemu mu mutima jagala kusabira gabiragabanya buli omwafune obwenkanya mundamwe ekyo kyesaba owange leka ebyakabaka bibe wenda mutebireka ebiroto bye bibe ebika bikuzibwe zikasubizi zimbibwe ennono zimanyikwe asitiza omubanda wa Mukama nange bite byange kuba nange ninze kusinze kabaka wange omwana wa Mutesa Katonda kuma kabaka wange banaye wulira meseji wenatulaba yiyo jagala ogiwulirize Okay, pull up. Akayimba okayisaba tyako? Akayimba bakayita tusabire omutanda. Tusabire omutanda. Gwe yawandiise pirate nakola amaloboozi ba audio. The producer nadda ku audio namukolako ekyetaagisa. Limbo olwo by the twaluwandiise kiro. Twalukoze gwe tuluwandiika kiro. Project yakaggwa. Tutunulire kyekiddako olugendo lwo lupya nga mumaze okwawukana ne muganda wa Mugo mwakola ekibiina ebyo abasatu. Olugendo lwange sijja gamba nti nga tumaze okwawukana. Kuba kati oli alabika nga yamogoddeko ku mmogolo atambula yekka abalese mu lugendo ababi ate n'omulala tomanyi gyali kitegeeza olugendo lusigaddemu bwomu. Olugendo ndulimu bwomu naye ekirungi yagenze na Kiwagu yalese enkota omutwe gwange yagulese byasuubira byatutte nti bye binene byalaba nti bye bibye byakayanira zikubudde muno si byenfokasinzeeko fokasinzeeko music kuba mungi mu mutwe abakufuna bakufuna batya okuba nti social media gwokozesa ki oli akozesa likodera butira gwokozesa ki engeri kino kyakabaawo bitwadde tutaddewo si Lakest Music LBK byonna ebyo yagenze nabyo kakati ku budde buno ngenda kusetinga ebintu ebipya era bigenda kuba bibatuukako baganda bange. Toyina linnya lyokozesa username mu Facebook, Instagram, Twitter ne wasigadde abantu bayinza. Bino yadduse nabyo bino byembagamba byakabaawo omusajja eyo gyagenze siga nti amaze omwezi nga tetumulaba. Ku budde buno yo olwalabye nti amaze okufuna omuntu amusayininga n'akubirawo obukokola tayagala kulaga nti ayina abamubadde emabega. Naye mu interview gye nakoze naye nambuze enkokola zirizira n'agamba enkokola abantu bankuba enkokola naye nze ndi waggulu. Gwe naye waliwo abakuba enkokola lwaki kati osobola okuba omuntu akuli waggulu akakokola. Okola oti yali eno waggulu yakola ati. Njaga tutunulira bakufuna batya nga tudduka neera message zose abanfuna ku budde buno abanjagala amazima amatuufu balina kunsanga ew'omukulu gwe bayita Pirate the producer ku Statement Records wano ku Salama Road bwe balina okunsanga. Tolina simu? Kubudde buno sina simu nze ngambe nakava mu kyalo amabavu togalaba badde ku nkumbi nze mbadde mu byakutereeza amazima poliisi babadde banoonya muganda wange nkubuli reality sina simu nengoye ze nagiddemu nabaddemu nzina akazimalamu ennaku 3 amazima amatuufu bantetenkanyiza butetenkanya bakyali bange nze njogera mazima
Okay, nkwebaza nnyo abadde ku mukutu agiriko agyekumiddeko program ekigunda exclusively nkanyumulo kankola video twetamu tip of the interview datika nga 5 ku 7 naye nga tulina fresh talent naye agamba aze mu mbeera y'okuba nti record era batandika ekintu kino bali basatu mu mbeera y'okukitandika abasatu muganda waabwe abeerabidde mu lugendo lwe batandika abasatu abalese mu lugendo kitegeeza alina byadduse tabalese mu bulungi alina byanyaze n'adduka nayo naye nga mu mbeera eno Makai processor tulindire nnyo more developing stories ne interviews ezinaddira maaso awo alese ekipya katumusubire okole YouTube channel okole Instagram Twitter n'abantu bakugoberere nga ggwe kuba ekyatumbiza bali banno bu clip obwo kutambula ku mutimbagano gulawo pages okole bu clip nawe mbere tambule kijja kutambulira bulungi so mu mbere eno njagala kuba kubiza mugende kade mu subscribing channel yafe enkola video ne kuchenda kadonze munana Metro FM lunaku lwa Sane nga tubale nyimbe sinzo okwocha no lugambo lwadde so samande lunaku lwaliro hot seat Sikman Sudan la Japan yourself na yali awo lunaku lwaliro atude mu hot seat Monday abike lwasamana yabadde mu awo kugata ne James Popper so de kubawo nembera bwetu wegendo kubanga etambula so la Japan yourself promoter abe mewega wa camera ne team je enkola ne etambula na bwenna thank you so much agamba cha director Chiwa Stock kuva mu Chiwa Films Benja muite Hancho bona team yo tambula nayo mpola so muganda wa phone katumusabile mixamere in case any developing story tujamunonya kwa producer Pirate amwagala nonya musajja kubaita Pirate Beats one of statement records tujja kwa tumufuna thank you so much we say